my foodies, welcome again to another edition of Tufumbe Wonderful Spark TV. Bapita Hajat Doreen, which is able to know. Eranga nkomyewo ewa Hajat Rahim Foods. Nga this time round agenda tugiza ekintu okufumba budaku agenda oba kinyonyola nange ndimbiga bwizi nabagambi nonya ki haji. This time round otherwise mwabale nnyo ndagala bebaza mwe abala batufumbe show abali mu group mwebale nnyo tusimira ddala feedback era obanga yakuyingira mu group namba eri awo ojjagama hi Doreen oba Doreen pa ku link injazikuwa oyingire tweyigirize why not era bannange ndoza mulaba engeri gye nnyumyemu simanyi oba cameraman tokikola balina okundaba. Hey, Hajat Doreen yanyumye olwaleero. Ndoza mundaba. So guys, sakala barisayo. I love where I am standing. All green, njagala nnyo green. Era nga bwe mbagambe nonya Hajat Rahim Foods. Follow me guys, follow me. Yeah, tetemere wamaita kumwa omusajja. Kyaki kumwa omusajja nga tufumba. Byegatta wamu buli kintu kyonna kiba package teba si kintu kimwe era kubanga package mami aziyise English chapatis bw'oziriako ofiiringa otya z'abato z'abakulu olaba katonda zino chapati nze nkiyize like n'oba ng'oli munafu nange twayise mbeera munafu lumu nga ku weekend osobola okgenda n'ogamba leero omusajja wange kamukole ki kamufumbireyo akantu bwe kati. Genda kukola chapati z'amazzi teekamu engano zino chapati nnungi nnyo zikola ng'oli mu bwangu teekamu ku munnyo katono tebiba na munnyo mungi n'amagi wano 2 ensonga lwaki oteekamu eggi busobole okweyawula kale bireme kukwata wamu kitole ng'okirya muli nga kyekutte wamu kati eggi lituyambako ne lisalaasala then n'oteekamu amazzi n'okuba gundi nga bw'okuba pancake ez'okumakya bw'okuba ne zino chapati z'amazzi okusobola okufuna bata eyo. Amazzi oteekamu paka bw'olaba ng'ofunye sayizi gy'oyagala. Bino ebirungo bye bijja okusembayo nga tumaliriza wano okukuba chapati yaffe. Kuba bulungi nnyo n'olaba nga temusigalamu buno obudondidondi obwo obutoletole n'ebeera ng'ekola kagundi nga kalungi kali smooth bulungi nnyo. Kale banaye guys tuli fena wano ne Hajat Rahim Foods era ng'olwaliro bannange kyemwagalako atuyigiriza mpola like ayagala buli omu ayiga nze kyemwagalako ate nomala oba ku page eno gamba toyize oba oyina ekizibu atugambye nti nali mutuyigiriza engeri gy'oyinza okusiikamu chapati ey'amazzi segiwuliranga nako eneringa bwolaba omanyi English pancakes nazibalagako okukolumu ku Tufumbe so now eno ngenda gitoba English chapati. I'm looking for a word. Nange simanyi chapati y'oluzungu simanyi so erwa but werinnya okay eno tugituume ki chapati y'oluzungu chapati yaki y'ekizungu mujja tugambawo mu comment section but right ali mutuyigiza English chapati literally nga bwe yakugambye weetaga mazzi mbadde sigirabanga nako ate munange nengano erina very soft kasule mukoze ki mufollowinze steps zakweseza kati mami ngeze okulabanga olinawo wano ebirungo so simanyi ebirungo tugenda biteeka muno tugenda bigattamu spicing up chapati yaffe okay kati ndabawo obutungulu already babusazeesazeeko dda osobola obufuna wona wogenze waliwo cornmeal waliwo spring onions eno kirabika green pepper yes ate yagambye nti n'oba oyagala red pepper osobola oteekamu red pepper tuseba tuzibagamba n'okutufumbe waliwo red pepper waliwo yellow pepper green pepper kati bw'oba osobola okufuna red pepper agambye osobola ogiteekamu ffe tetusobodde gifuna olwaliro olusi mbagamba nti webanga ekirungo tokifunye tekikulemesa kulya no bwebanga green pepper abuze teekamu red pepper bweba bibuze teekamu akatungulu tugenderaawo then next time olulala bw'ofuna ssente waba obifuna ng'ofumbeera ng'obiteekamu ng'owoomerwa so kati mami tugenda mu maaso eno simanyi eno tuteekamu sukaali oba eno ya munyo eno tuteeseemu munyo ekikola mulimu ebyo ebirungo omanyi mami mugoberera nnyo so surprisinga nnyo eno yo munyo kati lwaki engano yo ebeera egonda nnyo
engano bogikuba kuba oba ogenda biwa kuba oti nebikola tugenda biwako nga bwolaba English pancakes kutegedde so tuli kunze ngenda gyeyitira English chapati guys tulina okuyiga okufumba fenna katulina wano ebirungo mbiyiwemu byonna mami byonna bigattemu tebitwala na bbanga ddene anti kyobola nga bino opapa wasiibye okomawo dda kutoyina okuba bukubi wali nganoyo ng'ofuna kyoteekamu spices z'olina namunnyo mazzi nga kiwedde nga bawaka balya kati Hajati kino osobola okukola ki zino chapati English chapati osobola zikola mu business kyetaaga n'oziteeka ewantu we bazitegeera kubanga ffe twamanyira nnyo eno chapati yaffe eya bulijjo eyo gye tumanye eri ekola ki Rolex eyo eno eba egonda paka ne bwemalawo ennaku nawe omukyala ayagala okukola bizinesi haba mwaba corporate ladies tekikugaana ogikola n'obagala leero mbayitidde chapati empya nagiyizewa Hajat Rahim Foods ku Tufumbe show ku Spark TV kati otegeera otya nti no engano eri ready ogiraba ng'eri smooth ng'otunulamu olabamu akakuta akatulututu oba kukyoko kuzimbye kasebeera smooth kati tuba tuzaako ki tugenda kuseeka so guys aleba Tufumbe olwaleero Hajat atuyigiriza okufumba ku ddaaku like oyinza okuba ntoyina budde naye n'ogamba nkole ki ekyamangu awo naye banga ekisibo kiwedde n'ogamba leero nkole ki ekyamangu ng'oli waka weekend oba bbaawo oyagala mufumbirayo ekintu ekyenjawulo ku makyawo breakfast agaba ebyokukola funa engano yo ingredients azikulaze amazzi mangu nnyo nga bawaka balya dakiika asatu ng'obudde mu ffumbiro so tugenda kuwumulamu katono nnyo guys tugenda kukomawo tudde ku step eddako agabe muno munnange tugenda kulitwali ku step esembayo tugenda kuba nga tusiika English chapati yaffe tulye why not mwebale nnyo abalaba Tufumbe show wano ku Spark TV brought by Chiko Muchuzi Mix Mampita Doreen Asaswa era nga tuli side ze salama ne Hajat waffe omulungi Hajat Rahim Foods nakugamba solomuzanga ku TikTok era atera nnyo okuyigiriza katumulemu katono nnyo tukomawo temubaawo Hajat Doreen akomawo Hi my foodies, welcome back from that short break. Tuchali fena wano ku Tufumbe show Spark TV era nga tuli side ze salama ewa this lovely Hajat Rahim Foods. Tuyigiriza engeri gy'oyinza okufumba mu chapati mu bwangu. Eno chapati sigiryangako, sigiwiranga nako. Producer wangangambye buno yamanyi eri deep fried yagiryako yo nayo sigimanyi. Nze manyi ya bulijjo eno gye bakolamu Rolex. Kakati ate Hajat leero agambye nze nina gye njagala obayigiza mbalina neya sukaali naye leero agambye nedda kamba we y'omunnyo naye nga weetaaga mazzi na ingredients ntono nnyo ziri zaatulaze mu ddakiika 3 ng'obudde mu ffumbiro nga mulya mangu bintu bya chap tuli busy. Anyway, welcome back from the break. Tukyali fenna kakati Hajat tudda ku step eddako kana wali ewaka oba oyina sigiri oba oyina enku yeno step eddako kwata bw'oba otolina frying pan osobola okukwata esepiki n'ogiteekako ku muliro n'esooka ebuguma then n'osiikisa butto kati Hajat waliwo basiikisa ebintu ebirala nga si butto waliwo bakozesa katugamba oba blue band kyekisinga oba it doesn't matter kyoyagala kyokozesa bata yasinga naye eriyo abatamwagala oba neggi naye aba mulungi neggi osobola okufumbisa ggi okusiikisa ggi mulungi nnyo kuba butto ye mwangu aba mwangu wakufuna ngaali available frying pan yaffe ekutte namu ejiiko kati ngenda ngoberera okwata n'osenako n'oyiwamu frying pan yo gezaako okukola shape gy'oba oyagaddemu awo nze ndaba ennyambako katumanyi emirimu egyo gy'okukanda Hajat ndaba eno ejja kunnyanguira era ejja kukolera n'amala ogiryako ojja kubanga otandika ogikolera abantu bo nawe mwennyini ng'ogyekolera kanange ngyekolera okuyiga okufumba kuno konna wakusomerera mami ye yabikuyigiriza anga ng'omanyi okufumba ebintu eby'enjawulo ekyannyamba nakulira mu bantu banjawulo ti ewaka waliyo bajjajja bamaama nga bo baganda ddala kati emmere y'abaganda pure eyo nayo nenjiiga nti mwannyinaze n'awasa omukyala nga muwarabu
yali ava Yemen eyo mukyala we beera bakyali bonna kati yayenga ye ebyekiwarabu abitegeera bulungi kati byebino kale nafa butongo okufumba nkwagala naye nga buli kimu nkikakasiza ddala eyo kati ebyabaganda nembikakasa buli kamwako nankamanyi bulungi kali culture kati bino byeri bino byabayemen byabayemen wale tutwala Yemen olwaleero abaana tubageeza batya okufumba nga buli kintu kyonna kyokola omuntu okumwagasa ekintu olina okuteekamu kati ekisooka olina okuteekamu kasente nolaba nti ngula ebintu ebitabakaluubiriza kubanga wambuuzizaako mu kuwaata kati okuwaata bw'olaba omwana kumukaluubiriza either ogula gloves n'ayambala n'atafuna sandaliri kati n'abeera interested naye n'aba ng'amanya nti naye nina okuwaata kati bw'alaba ng'era tekimumalire ng'olaba nti oba ya at least agenza ayinza okusiigako obuto ku ngalo esanda ne liseerera kuli ekirungi kati ebintu byazze ebyanguyayanguya n'obuso obupiiringa obulungi nabwo n'obugula kati awo n'otandika obbalimbalimba n'ogula ebintu nagaala era anaafumba ngenda kuwaayo kano n'obulabulabu obwo obulimbalimba omwana n'afumba nakulanga ayagala okufumba dana okumugamba straight fumba kuyomba nabo n'olekaana nabo oyinza okumpa advice nti no ngende n'omusajja nga si musiraamu nzale n'okuzaala abaana kubanga nze mbasagala kusiramuka naddala hajati ebyasi byasinga sagala kusiramuka kubanga nyinza osiramuka nga sibero kale buli emu agenda mu bufumbo sente buli emu alina ekimutwala ne katika yes ntuuse ebiganye nzadde nze sigenda kukyuka ngenda sigala nga bwendi kaakati ewaffe mu busiraamu bakugamba wasa omukazi okusinziira ku ki ky'omwagalako bakukkiriza okuwasa omukazi olw'obulungi bwe kasita olaba nga kafesi kyekyo nyashi weeri buli kintu weekiri oba owasa ki ekikusanyusizza kwoyo kakati ovaawo nga gwe olaba nti feesi bagikubuulidde nti wasa omukazi olwa feesi ye then n'owasa omukazi olw'emmaali ye omukyala bw'aba ayinako ekifuna era n'eddiini ekutekuziyiza egamba genda mu maaso wasa oyo aliko ebifuna aliko ssente genda mu maaso then ne omulala ekika kye onoonya ekika ekyo n'ekika ddala n'ateekawo ensigo yange nakyo nekigira naye ne bagamba okwetooloola ebyo byonna noonya wa ddiini yeetera okufuga ebyo byonna ebisigadde ebyo kubanga obulungi ojja kutuuka time ng'omanyidde omuntu oluli walaba nga kafeesi kyekyo ate olabayo kafeesi akalala olabayo kano naye eddiini ye egenda nekukukira negamba kati waliwo obugumiikiriza waliwo okusaasiragana kati ate n'ekirala era ekisinga otugambisa abantu nti buli omu awase ew'ekikola kye kye bafaanagana nabo kati nze ngende ku muzikiti gwogende ku kyaki kati abaana baba confused kati eventually otuuka nga abaana tebamanyi wawe bagwa ate oba ndi ngende na maama ngende na taata kati oluusi abantu ne bambi ne babeera mu depression ne babivaako ebyeddiini nga tebasoma ddiini yonna gw'ojja kunyiiga taata ajja kunyiiga baana ne babeera nga ne babeera confused kati best esinga option esinga buli omu awasa omuntu ng'ali mu ddiini ye nga mujja kukwatagana mutambule bulungi nnyo abaana mubatwale mu kyaki bagende ku muzikiti wona agamba okusaala oli abitegeera afunye udhu gw'otegeera kati kale kyekisinga obulungi lwakuba odho oluusi laavu eno etutawaanya omuntu olaba yayagadde mwana munne wakiri yetta oli tali tebamukkiriza mbalaba option ebeerawo kati oluusi bwakyuka oluusi laavu bweggwawo naddayo jazzeeyo laavu kyo kituufu hajati oza kyefumba ennaku zino kyekibugaanyi bintu nga bitabuse hajati nze banaye sibitegeera bintu byonna byebimu n'ebyedda bwebiri era bwe byali n'ebyedda bwe byali mba byemanya ate guno omulembe bitabuse fa abagamba buno ffe mbwera mbuno simanya ffe tetwakuzibwa kirabika confusion eriwo ya social media eyo n'olaba oli nga postinga nga baagalana nnyo ng'akola ki naawe n'ogaana nange nja kubeera ng'oli kati eyo nayo comparison nayo mbi mu bufumbo kati ebreakinze nnyo marriage z'abantu kati ne comparison ezo
social media yetawanya gundi alina kino nange nino kifuna kyolina okubeera positive mu bufumbo ogenda mu bufumbo okunywera otambula oli positive yekijja noga kino kizze lwa kino naye so sigamba oleeteyo ebyemabega nti auna tambuuzizza lwakuba yafunyeyo omukazi omulala ng'ozimba ng'onyiiga naye kati oga olusi tambuuzizza oba mpiseeko tandabye naawe nogenda nomuga halo kulikayo kati n'otandika conversation dana okusinga okubeera nga muli mu lusirika nalwo lutamye ennaku zino banna abasajja bagaba mbw abakazi ate bagamba nofe abasinga okugaba olusirika mbw abakazi tunyiiga simanyi nange ng'omukazi ayinza okumala omwezi mulamba gatanyega musajja n'agamba ye lwaki nkumawo ewaka ate ekyo nakyo kibi communication nnungi nnyo bwonna buli wantu wonna naye mu bufumbo yeetaagisa kati baana bawala bange babaddeeyo nga musirika nnyo mulwane mulabe nga muteekawo communication eyo kuba n'ekizibu kyo ate bw'osirika ffe tetukimanyi abalala abali around at least bw'oba okyogeddeko oluusi tusobola okufuna solution nekitakuluma wekoomu nekitakuluma communication kati bufumbo obwedda ne kati obwenzi olowooza ennaku zino obwenzi n'obwenzi edda bwaliyo naye kyekintu ekiyinza okujja mu bufumbo hajati ebyedda bo baate baali basukka bo baalinanga omusajja kiti kya muwogo gyokiteeka gye kimerera abakazi basigalanga waka nga tebalaba naye kati ssebo nabo babeera mu kibuga n'akulengera ng'omuyitako kati n'abasajja balina okukyusa tekiba kyali kiti kya muwogo bakimanye kubanga omukyala abeereyo n'alengera bambi ogenda okudda ewaka nga bakusibiddeko ddenguguyo ngeri naye hajati oli mutuufu ate hajati okufumba okwedda kubanga muwala wabadde atugamba nti oyagala nnyo okufumba ebintu ebiri healthy kyekirungi kyenjagala lwaki oyagala nnyo ebintu ebiri healthy kubanga ate okimanyi omulembe guno gwakyuka hajati nga twagala ebisiike ate tulwalalwala nnyo naye tetuwulira kati awo wenzijira ku culture owaviirawa kuba kati ngambe nze ndi mukyala muganda abankuza baali baganda kati bafumbanga nnyo mu ndagala empombo bukatunkuma ebintu ebyo nga tebikwatana ku sepiki era bakulumiriza emmere yaffe togiteeka omwo kati nange nenkulanga empoomera ekintu kyokuloola bakyowoomerwa era jjukira ne bw'otambulako era ojjukira emmere yeewammwe ettooke oluwombo olwo ekinyeebwa kati byebyo nti kale olusi enkuza gye wakuzibwamu era olusi otambula nayo kati emmere eyo yo yabanga nnungi nnyo naye ennaku zino egenda evaawo endagala zifuuse entono kati ogenda okwetoloola ng'ate bafumba bulala nnyo nnyo olabawo n'ekinyeebwa hajati nga bateekamu butto nze natya n'okutya ate ng'ekinyeebwa kyekikola butto ofumba obuto n'obujja mu kinyeebwa mwennyini ate kati lwaki oba okisanga webale n'ateekamu buto ne weewuunya ensi kati nenvaawo nenkuzibwako n'omukyala omuyemeni omuwarabu naye nanjigiriza emmere eyo ate nayo nenjagala naye nemmanya bwenjirya nensala amasavu gaayo naye eyina ebyayo byolya so si kulya bisiike byokka nga toteeseemuko ka detox tulina okudetoxinga kikyokozesa okudetoxinga hajati manyi ndi ku weight loss naye kugambye entwala ngigendako wiiki emu nenvaako wiiki eyokubiri negivaako nenzirayo naye ebyo byonna bwe biba bikutawanya nywa amazzi gokka plain water ng'ali hot ate anaasala amasavu ng'ateeddagala erisinga olaba nga amazzi takala osobola okufuna ebintu ebirala nga herbs ng'ezo minti rosemary biki ng'ogenda ogattamu onoonya ki ekikuwoomera tonywa bitakuwoomera kati then amazzi bwe gaba gaganye ng'odda ku ebyo ebintu ebirala nyojja ku detoxifying omubiri gwo bulungi nnyo ekitegeeza newemba ngenda nga sinaba nakugenda mu buliri kwebaka I think genda kumazzi agookya mu caayi kulya katungulu eyo kacumbali garlic nnyanya emmeri eyo nga tebulwako kacumbali nnyanya n'obutungulu bw'oyagala n'ogattamu ebisigadde byonna naye ng'ebikulu ennyo nnyanya kitungulu niimu naye temmere wama ekyakuuma omusajja kyekikuuma omusajja nga tufumba byonna byegatta wamu buli kintu kyonna kyeba package
teba item si kintu kimwe ina kubanga package package ebeera wamu gwate onaamuwa emmere n'omuvuma wamma ayinza obutajirya mulimu obuyonjo obugumiikiriza omumwa biki byonna byonna byetooloolera omwo so full package ekuuma omusajja si kintu kimu naye nga n'emmere eri part of that package kubanga aba yeesungadde ewaka ali akamere akalungi kati tuba abakyala tulina okufuba okulaba nga tuyiga okufumba okusobola okufumbira omuntu nti adde ewaka nga yeesunga kikyanasangayo kituufu olaba kati nga zino chapati nze nkiyize like noba ng'oli munafu kuba nange kimanyi oluusi mbeera munafu naye lumu na lumu nga ku weekend. Alright, so ladies and gentlemen, kakati Mami or Hajat Rahim Foods amaze okusika chapati yaffe. Tugenda testinga ku chapati Mami zaakoze. Mami aziyise English chapatis. Bwaziyise simanyi wali ozitestinze ku agambe olweza sukaali zino zo za munnyo. Kati katugezeeko zino agambe ziri very soft. Kamugange no sooka otugambe bw'oziryaako ofiiringa otya z'abato z'abakulu oba buli omu asobola ozirya. Jaji nga Mami tuwulire. Omuntu atagimanyiira ayinza obutamugendera bulungi omulundi ogusooka. Ya naye wagenda agiddamu mirundi n'emirundi atuuka ekiseera n'agimanyiira nga emugendera. Ng'emugendera. By the way, eno bannaye ogejja osanga ogezze. Okay, kati let me test. Nkwido gama bismillah, right? Bismillah. Kale. Kudekede kyogamba eri soft. Kati ogenda ogimanyira ogenda kuba ng'ojagala. Kati nga tumaliriza abavubuka tebagala kufumba. Kati manyi yangambu n'abayigiriza okufumba mpola. Kiki osinga okufumba? Nga nkomye wano n'ogamba dore ngenda kufumbira kino ekintu. Okuwaata totawaata tonnimba. Okuwaata amatooke tonnimba. Ojja kujja nkulage. Ojja kujja nkulage. Yaganya okufumba. Kati Mami yayigiriza manyi okufumba. Naye tokwagala. Nkwagala naye si ye passion. Ya sifumba nnyo nnyo ate ekiryawo. Kati buli funa boyfriend yagala okufumba ogenda kikola otya? Boyfriend yagenda okufumbira? Si boyfriend. Ogenda kukola otya? Funa husband. Please, ngenda va wano. Atuleke. Nekyala ogenda nakumanyi. Omugamba nze by the way okufumba soka kwerowooza. Tonkaka. N'ogenda mu maka ng'okimanyi. Ntono gwentu. Naye akimanyi. Noza muwulira byo. Ate gwe getting married to a chef. Okyagala nnyo muli? Kiba kyenkolera. Ewamanga nkutegedde platino okuyiiya wamanga yafumba nga ffe tutestinga nkutegedde ekyo kikoze. So guys mujje ku Rahim restaurant eriwa? Tulina branches 3. Okay. Waliwo eri ku New Park. Waliwo endala eri Namayeba opposite Rashid Kamish Road. Endala eri Ndejje Namasoba. Zonna Rahim. Zonna Rahim Foods. Okay. Kale banange mwebale nnyo guys, until next time abatufumbe abali mu group mwebale nnyo. Feedback tugiraba so nawe oba oyagala tukukyalireko tugambe, oba olina kyagala tufumbira ng'oyagala kuyiga tugambe. Twayigiriza.